kwanirizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuuliza bwe bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Pulezidenti wa Democratic Republic of Congo avuddeyo n'alabula US mu ngeri zino wammanga. Abagambye nti mulekeraawo okugula raw materials mu ggwanga mwe zitava. Raw materials muzigule mu bannannyinizo abatuufu so si mu Rwanda. Pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi avuddeyo n'agamba nti Democratic Republic of Congo ye true owner eya resources, era kino avuddeyo ng'akinnyonnyola eggwanga erya US. Oli ku UG Update TV kosinza obanga otuuliza webale nnyo kwekumira ku mayingo gano. Gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano. Pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi avuddeyo n'agamba eggwanga erya US lirekeraawo okugula raw materials mu bantu abakyamu, era n'agamba nti nno DRC ly'eggwanga ettuufu yiba true owners ba resources so si Rwanda. Mu kifo ky'okugenda ne mutalaga ne mubigula eri mu Rwanda mubigulenga ku ba true owners eno mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era ye Tshisekedi akyuzinga Rwanda okuba nti nno eruutinga raw materials mu ngeri eri violent ng'ebibba ku batuuze b'eggwanga erya Congo. President ono Tshisekedi owa Democratic Republic of Congo agambye nti ayongedde n'akikkaatiriza nti nno Congo is a true owner, beba true owner, beba nannyini abatuufu ba resources so si Rwanda. Era raw materials zonna ze mugula nga ziva mu ggwanga erya Rwanda mukimanyi nti nno baazifuna mu bumenyi bw'amateeka kulootinga kuteekawo obuvuyo mu bannansi b'eggwanga erya Congo ne babibabbako. Kengo teeka obusobozi bonna okusobola okulaba nga bafuna resources mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okusinga okubijja mu ggwanga erya Rwanda bye baluutinga obuluutingi. Tshisekedi ayongedde offer okugiwa US first, agamba kuva myaka egiyise kyenkana 3 eno enkola ebadde ejja egenda mu maaso nga US egenda mu maaso n'ogula raw materials ku ggwanga erya Rwanda, naye ng'eggwanga erya Rwanda teriinaayo mining site n'emu gye lijjamu raw material okuggyako baluutinga buluutinzi mu raw materials mu batuuze b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne basobola okuba nga babiguza eggwanga erya US. So kino Tshisekedi kyayogedde oyinza okitunuulira nga y'ensonga lwaki olaba nga Rwanda egenda maaso n'okuba nga bagigamba nti ebaakinga bayeekera ba M23, kubanga bwe batebaakinze bayeekera bano tebalina ng'eki gye bajja sobola kuluutingamu raw materials ate ng'eggwanga likulaakulanyizibwa ku raw materials. So amawanga agavaayo ne gagamba nti Paul Kagame conflicts obuyeekera buno buli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ery'akabinja ka M23 abiinamu omukono wandikikkiriza oba ogaane. Lwaki? Olina okikkiriza olw'ensonga nti nno tulaba nga Rwanda etunda raw materials ate nga Rwanda terinaamu mineral sites mu ggwanga lyayo, ng'ebintu ebisinga by'olaba batunda bye exportinga bye manufacturinga biva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati ne weebuuza biba bivuddewa. So kitegeeza nti nno olutalo oluli mu masekkati ga Democratic Republic of Congo n'eggwanga n'abayeekera bano aba M23 si lwakuggwa kati, kubanga kiriza oba gaana kuliko abalubaakinga ng'era mmwe muli n'eggwanga erya Rwanda, era bagendagenda mu maaso n'okuba nga babaakinga olw'ensonga bafunamu balinamu personal interest, olw'ensonga nti no balina okufuna raw materials ate ziba exporting otwala mu mawanga ag'ebunaayira basobole okunywezaawo n'okuyimiza n'okudevelopinga eggwanga lyabwe ng'erya Rwanda.
Kati olowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Kwanirizaako mu comment section jangu otangaaza eggwanga okisinza gwe ku ndowooza zo nga woogiraba. Naye ng'oli ku Yugi Updates TV kw'osinza obba ng'otuwiza gwagala otwegattako kira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kuba ng'otuyingako ddala bulungi nnyo.